Leero nakujiridde. Leero wanzijiridde wanzije mu tulo bannanga abatula bbiini. Kati ku Bulaya leero 8. Ku Bulaya beebaka. Baatugamba mbu tukola shift. Oba tukola di shift. Anti kaka kiriwo ekitikaye. Kyekyo tubagaye nti oli mulogo. Nze kuva buto. Oyambala embira kyekyo. Sino nsimbi ngamba. Manya ni yazingulira. Emani. Nja mukugamba nnogenda nakutya. Munene mu Africa. So nange nali meeting ku bantu abanene. Wakimanyi napitinga ko president wa South Africa. Oye yavaako Jacob Zuma. Kati kino ekikomo nakifuna waliwo Kabaka eyajja Kabaka waawa omukulu eyajja ku lwa Kabaka omusajja ajesibye ekikooyi. Iwali wa Ghana. Yewe Ghana. Kati lwe nkifuna awo. Mbuuza wali naani okisparking otekifuna. Ojja kutya n'eddodo kajumbu. Mukubye ekintu kino. Muvudde wala ne munno oyo. Kugenda li Uganda ng'omukyalo oyo yateeka kuddayo ati. Nze mpuliriza byammwe. Nze omanyi munayinze baŋŋamba abantu b'ensanga wano. Ensyoka gye naakaba mu buli gw'osanga yeekwasa. Kaye omunayo yina ssente. Kaye yina ssente. Anti kati. Kati Kaye nti wakola ekintu bibiri. Olina omubiri gwa ssente. Ekyekubiri tumanyi nnyo. Tumanyi nnyo ku nnaku walanga ffe. Kati olina ekitakukuliramu. Kati ffe tuli bannaku kuva buto. Kati simanyi kwena kuwaza. Kati tumanyi kifu. Kati bwe nkusanga gwe ne kakalama ni gwe nsoko gwa. Era bandi obyangamba. Kaye twandira zino $10 kakalamu bambi. Twamula nawe London atasobola kulya emmere ya kizungu omuzigo. Ate nze kati kuno ku Bulaya tebakyanjoki. Kati nze. Bonna bali kuno bawoza kimwa Bini watuuka wekiva. Oyaba takwagala Bini. Era kati nze omuntu kankuyigirize kino. Nakato. Kankuyigirize kino. Neddafini. Kankuyigirize kino. Abo n'abagamba Bini watuuka si bwe bakoledde erinnya. Mu Canada okubanga balimanyi nti Bini. Sigala ewo, sigala mu mmotoka yo. Kola ssente zo. Nze nnyo omusajja gwe mmanyi lwakuba baamutisa. Twaka Puuga omanje nga ngenze Bungereza tukole. Bamuyita ndi Faizan Mayanja. Bambi ne bamutiisa mbu eno sijja kaya kotisa. Mukaya yajidde ku biki visa yawa. Ne wano waliwo gwe bagamba. Actually yayogedde ekintu. Era ko byakomye. Kiki? Singa mugane ate nga asindikidde na ekiri fane mna abantu batwala. Yasose kunsindikira video. Nga indirect alinga ngamba agiposting. Se posting ena birekera gwe. Ebiki? Ebibeera wano bisi anti oli asindika ngalowooza mbu kinkwatako okupushinga ekyo oba show oba ki kana birekera gwe gali munaye abayo namani mugamba oli akana akantu nti naye Kaye lwaki tomututeko ku shopping gikonze yonna ate Kaye ina byetaaga ebingi kiyangambye yankubeera yenenga nti tulina byetaaga ebingi Bini okuyamba omuntu. Tetuyamba bantu nti kubanga tebayina. Abawa Yesu yali asobola okufuula ebyennyanja byayagala naki. Otegedde. Gwe Yesu kimanyi nti ne Yesu tebatulagako nti agenze mu katale okugula. Ulya kana akantu ulya Bini njagala ulya kano. Nagayo tukole program. Eyo manya Katonda wo ne musumba. Manya Katonda ne musumba. Bible yenna yonna nga weeri tebakulagaako nti luno olunaku Yesu n'agenda mu katale okugula ekkanzu. Ti luno olunaku n'agula engatto walugabire. Luno n'agula endogoyi. Ngenda kuleetera ekintu ekyewuunyo. Mu Bible waliwo abakazi ab'amaanyi n'engatto mbayo abakazi babiri ab'amaanyi mu Bible. Ezeberi ne Naku. Naku yaani. Nakutaliyo nawe gendiza. Maria mperi ne Naku. Ono yatwalira Yesu amazi yani. Omuntu omukwate. Masa mukisa. Badokas. Yomani batemba manyabo. Oyo abakazi batumyangayo bati Yesu. Ne bategeera nti yeetaaga kino.
babeera mu buweereza bwa kuyamba nga terina abamanyi nga tebasabira abantu we bati batayako mitwe ne batundanga we bati abuulizi b'enjiri bano ne bagamba beetaaga ki balina ensimbi naye nga bagamba ono omusajja ono kataddeyo abantu ku mikono bwatina kyekakooyi mumwe kino bamaanyi olyakankuleetera oyagala one of the principles okufuna ku sente z'akasiikirize bwe baatuma okuyamba tebagambye nti bayambe banaku bokka saa kwali kuyamba banaku bokka teri yandiyambi Yesu kwate yali munaku Bayibuli egamba kuyamba abo bantu who are in need abali mu bwetaavu kyokola babayita ba needed people needed kitegeeza munaku oba orphan ali mu bwetaavu Trump asobola okukeera ku makya nga ali mu bwetaavu bwa kintu kituufu wali abeetaaga ensi kyokola Trump ebintu byonna byalina kibeewunyisa biri mu kampuni era naye afuna omusaala ate ogutwala omutwalo gwa $. Kyokola omusolo gwa Amerika yasaasiza okufayiringa omusolo omuto gw'osobola omumusinga kuba yagamba nange mbeera mu bwetaavu kakati bano bonna abantu nze omuntu atasobola kunjagala ne kyayina tanjagala ate nayo okuva natuuka mu Canada muno abantu appreciatinga benasinkana muno mulimu basenga babiri basenga mulimu Nakato mulala ate ye mulimu Dodo ate ye muki naye ali mu kifo kiki ne Dafini Dafini bw'omugamba nti i-transfer yiyo neetaaga ki kakati ninamu abantu abalala abazibambe mulimu Jackie Najuma Jackie oyo tomumanyi ninamu n'abalala akutte ku kike n'akuwa kakati naye abasigadde abamu basigala kukuba ki mboozi kakati ati kyekugambye nti Museveni yayiga bannayuganda kyova olaba enkyukakyuka ekyagaanye naye sibasaba nti nno mumpe nedda bini olaba gy'ovudde n'ogyonzuukusa n'ogamba nti njagala oyogere ku nsonga eziriwo eggwanga lifa kakati ekyo waliwo omuntu yeetaaga okumanya amazima kwekyo Museveni yasoma bannayuganda naddala abaganda abasinga n'abategeera nti n'owojja omulwanyisa ye agenda kulwanyisa na ssente kubanga abaagala enkyukakyuka tebaagala kujja ku street tebaagala kwekalakaasa tebaagala nakukwata ka ssente mu nsawo zaabwe muliri otera omugambe nti ono tumugjeeko ng'ali mu buliri ataddeko n'olaba omuntu nga tasobola nage mu Bungereza Conservative Party ne Labour Party baali bajjako omusajja bamuyita Johnson oli omusajja ali muzibu wa kujjako alinga Trump nga waliwo abazungu abamukomayo waliwo abazungu abasosoze naye batubyogera kyewuunyisa Conservative Party n'abantu abagironda bali mu millions of people bwe baatuuka okukuba akalulu akajjako oyo omusajja bayita bammemba nga bammemba bali emitwalo egi ebiri bwe babala bammemba be babatuukiriza nti buli mwezi owaayo ssente zo okola nga be balina okusalawo ku mukulembeza addako si bonna Bangereza nuupu osanga omuntu nga tasobola nagula kaadi ya 10 yagala ya bwereere kati mu Uganda tulina abawagizi tetulina bammemba era ekyo ekintu kigamba nnyo bafutu soja Kaye nga tonnavaawo era kaakiddemu bw'oba omanyi nti oli futu soja naddala ng'otuuka ku kitebe nkwegayidde wakirifuna boda ogivuge oba ofuna omudala gw'ennyaanya w'okolera otuuka okgenda mu field ng'olinamu omuki omutwalo kwa ogenda kunyigira abantu kigenda kuziwalira gundi okusanga oba nagundi oba nagundi okuwaayo omutwalo ojja oyambala essaati ya yero oba ogende mu baasi kati nze kankubuulire nze wali neewalanga okujja eka mwokya kubanga naye wetwagulawo ekitebe ekino ekipya kati natandika okukolewo zirayivu nga tebana nakukigulawo nga munda mwa ttaka nze abedi bwanika abamu abaasooka kwanza abedi bwanika atandika odde okulya sente nga tuza tubimanyi we yalumba nambooze n'enzijaawo ne bagulawo nga tebanakolamu kolansi kuteeka mu pavers nenkola vidiyo
kakati labayo kwa bweni wale kana na bade bansindikidde list gwe tofaayo nze muri muno ne haji ala haji gwe lindako kolanga block kati labayo kyengenda okuga ku kindi kye tubadde ku ba foot soldier tugende ku ekyo lumu najja awo nga wentuuka bwenti kunupu awo kavule of course abaana bonna abalina zichana abataddeko page nga bwagitumiza mu wisdom nga katugambe his excellence Bobo internatuka waiswa jukira ali eri webusi bani kati ngo okutambuza live awo wisdom atuuka nga bakusalira kawo wabweru mukoransi soko yogere bonna ne bajjanga atano as in to pick the vibe right tuli wana ateka tobiwa obo bimanyi towetaga kulowooza na kwogera nnyo biti kati waliwo bechanyiza abamu kati abamu bechanyiza balina page awo Kaye kati era nenda kinyonyera mukama wange naye awaayi kubanga nze era nze mulungi nze nagamba omwana omu ne mugamba yajja bwati nga banjirako naga Kaye tunakuba ne mugamba musajja this vibe kwata simu yo okwata ebintu byo kubanga kati fe oturaba beni fe twajja mu kintu kino nga tetumanyi tulituuka wa nze natandika nze abantu abamu fe kampeni zagenda okugwawo noza nasula ewaka emirundi 3 n'abantu tebakimanyi naye kirungi bwe twali tulwanirira ffe bakimanyi era nze tekineetagisa kujja kunnyonnyola abantu kunnyonnyola oyo muvubuka aheewa yakimanyi Bilanze ekitantamya struggle kimu teri muntu ayinza kundyamu lwaki nze okuyingira struggle eno kwali kusalawo okwo nga sinatuuka kusalawo nako nga sinatuuka kusalawo Bob Wine omulaba yandiisaako nali ntembeya sabuni wa ddongolo nga mujja kawempe ono w'ebigundi wayuza toyi nayuza ebintu dongolo ng'akyali mu firebase Bobby nga tannagenda ndyabufuzi nga ngenda ku Surubada waliwo omukazi afumba emmere takyanjukira kujjukira naye yagambanga mulye naye nga buli lunaku nina okujja mangu nsanga omukazi nga tannakumaliriza nga tulya Bobby yakola ki yasasula then najja ennyimba ze zinzaamu amaanyi kuba nali muntu wa wansi tinaye nze wendi bikiro kitegeera kati nga then nalaba Sauda Madada wanudde nga ali ku live nga ndaba akozesa maanyi ubeera ku live ze nga ndi kusooti naye nga mbeera ku live ze ate muntu gwalina nga mwagala naye ngamba naye olaba omukazi ali mu struggle olunze how me lumu nali ngenze ku UBC kujjayo kadiriida naye nga mvuga safe border ngendo osanga Bitex so n'omuyimbi waliwo Bitex wa film border ng'ayita wanyumye bw'ati ataddeko esu naye ngoberera ne piki saddayo ngenda okudda ku sooti nga bagamba gonno twakulabye mu gundi newakana nentwaliriza mpola kikyengeza kukwogera nti struggle eno bw'ogirimu tekutameti nti omuntu obutakulyamu lukwe togenda ngogaye nti nze nwanirira Kaye kola ekyo ekiri mu busobozi bwo bw'omala okukola ekiri mu busobozi bwo omanyi okigusizaawa kukyusa ki gwanga nze Kaye sikulwanirira kubanga busobola okukeera ku makya Kaye olina abaana batono busobola okukeera ku makya nga abaana bali mu Amerika ne bakula ne bafuuka bannansi ne beesimba ku bwa road mayor eweegundi obwa mu Amerika ng'abaana bange ne batabamanya ki naye nze omwana wange ne muzaala baganda bange bali Uganda enkiira ne babagoba ku mataka kati ekyo kyekikola ki nze sirwanira mu struggle nfunemu ssente mu struggle sisubira kwesimba because sasoma era kinnuma nnyo okulaba omubaka ayiseemu nadda mu kuzannyira ku musaayi gw'abaana kinnennyamiza era nfuba nnyo okulaba nti bannange bw'olaba omubaka eyeefudde mu struggle neyeefula nti yeefudde nnyo alidde mu struggle olukwe mutuyambe munoonye ebifaananyi bya maama we munoonye ebifaananyi by'abaana be ebyabasenga abantu ab'oluganda omubaka muleka agenda n'one ssente tumanye nti omwana we asomera ku ssomero bweriti essomero eryo muliggyeemu abaana baabwe bw'aba abaana baabwe bakima oluzzi bwe bati
bwe bajja tebasena mazzi nga temunnagasena ate mumalosena amazzi mugafuukula oba mugafukemu batwala omusulo kati awo nanyumyanga maama we waasula maama w'omubaka bwe mumanya nti asulaawo mumukuŋŋanye kasasiro ku kyalo mukasuka eri omubaka yo maama ajjamu kuyesimayo mwana wange kikyokola kubanga ekikwata ku muntu muzadde na mwana Kaye bwe bakwatira ku maama wo feeling pain bwe bakwatira ku mwana wo feeling pain kati Kaye nyinza okukubira nga waguba Kaye kati muntu kyayinza okuvuma n'ogira kizibu kati nze Bwino ndaba nze n'obwonvuma ebintu ebinkalu ebi sinza kwetuga naye ate oyinza obivuma muto wange oba mutabani wange nempulira ate nga nze kinkutteko okitegere kati omubaka alidde mwowulira kubanga abaana baafa ate abantu tebagenda kwesimbawo abaana bamu bali mu makomera era bwe ndaba omuntu agamba Bwino yosibisiza abaana b'abendi naye abasiba ati kakati Bini esi yembadde ndakakala empitira buyitizi nga kansoke nze empisewo akajaani bw'oba oyagala okusala omugejjo oba okusala olubuto tolina nabagambe bugamiki osobola okuba nga tolina lubuto naye kubanga nze nagendako mu ddwaliro nensangayo omuntu nga asinga ne kalamu obutono newaga nti emisuwajjo waliwo omanyi kibayita enkonge enkonge kyeki enkonge kyekyo kimanyi enkonge ebeera ku mazzi oba mu kidomola nga kibadde tokyoza munda kikwata kati emisuwa gino gifuna enkonge ng'ebisavusavu obusavusavu oba ebikyafuokusiba omusaayi okutambula obulungi n'otandika okufuna blood pressure kiki so n'omuntu nafuna blood pressure nafuna biki kati otujaani mugaye twoza kati otujaani tuno kyova olaba lwa Bini akinyonyodde bulungi kino kyetuyita bode okukendeeza bode cleansing by the way amasavu kyekimu ku kintu kati amajaani gano gali organic nti wonywaga bode gatandika ku masavu gali mu musaayi na mubiri tinogenda ng'okogga ki kyova olaba kuba ennaku 3 naye nga tegalina bulabe gali organic tukola bukozi delivery ate osobola okubanga ng'olubuto kale lugizeemu lunenewaddemu n'omubiri mulundi gumugula obuntu bubiri gula kano ogule n'akabode n'ak'olubuto n'oba Bungereza Australia America oba oli mubende oba wa bajja kakutuusa n'emmere gye tuli ebamu egundi kubanga tiri organic emmere esinga kati ekuŋŋaanya otutwa otwo owulira nti ate ninamu baalusa obutwa bwo bugira ne bwekuŋŋaanya ku kibumba eddagala lino lyali tunywa kati nga lino eryoganic bwe liba likirinzinga omuntu ng'ovuddeko okuyita mu musaayi eddagala terijja bujje mu misuwa direct lino eddagala liga ne lituula ku kibumba ne ku nsigo ne likyoza kati obutwa bwonna obukuŋŋaanyizibwa budda ku kibumba na nsigo kati bwe buva ku kibumba n'ensigo ekibumba n'ensigo bye bikola omusaayi ensigo ekola amazzi ekibumba ne kikola omusaayi kati bwe byegattaawo ne bireeta obutwa mu ki mubiri n'owulira nti afunye ebirwadde nakanyama noma kino ki kati kino ligera ne lyoza ekibumba n'ensigo obukyafu n'obufuka oba oyagala Kaye sirimu ti ennamba y'essimu kansoke website eri genda www.kaye/organics.com Kaye kiri KYLIE/organics.com oba osobola okuba ennamba y'essimu eri 0701 66 64 60 osobola okuweereza ku WhatsApp oba okuba oba bweba bikubuzabuza osobola okunkuba nonga wisdom njagala majaani Victoria University gyosobola okutwala omwana wo bannayimba buulira muze mukulu muganga akomawo di Canada mukube ku luseke kati ojja mukubira essimu mirembe gyalina Uganda ogyo amanyi kati abantu bajja ne bafuuka ba Canada kati ate ayo oli wakwatako buli akwatako nga bakusesemu bakwata muganga tebamanyi nti mutuuzi wa Canada bayirawe twale twogera ku kyabanyarwanda mwe muganga tatuukaako Rwanda bukyabeerawo bebali bayitambeka wa Rwanda bagenda omukwata naye nategera baliwo kyebali bakuba balina kyebali bakuba omusajja omutuusa ali Canada ne bagamba omuntu gwe mukutte mutuuzi wa Canada nti yava Rwanda ne bane Museveni aswala n'abantu bagenda omunoonya nga n'omuntu gwe baali balowooza ate mulala naye ye balina kyebali bakuba n'ekyo ekifo bali tebaagala abeeraawo kati anti-education system bantu bangi abagirya nze nali mu Australia n'omusajja bamuyitaani yali commissioner education ono Bijiremaana no Kabenge kati erinnya limbuze gundi oba bikyeyo
bwe nategeerera nti education ebyo ekyagobya Fajirumande n'abalala education system erimu ssente abasajja ebagirya UNESCO American bitya basindika ssente bino muguli abaana obutabo buli taamu billions of money namukwano gwange ali mu education tena kyakola kyamaanyi kulambula amasomero ebibuuzo bituuseeyo avuga gundi eringa bagita Rangers bawuka binene yagule mubende genda olaba aba commissioner of education kati izo ministries bayita black hole ministries nga muyitamu ssente zebabbiramu naye nga zitezimanyi kakiringa ministry ya gender buli nsi yonna eya European Union ewagira Uganda nti gender abakyala abavubuka ne art ebya music ssente ziyitawo okuva ku zembasi kati ezo ministry zebabbiramu ssente ngezitezimanyi kyobula Museveni yaddira education kubanga muyikamu nnyo ssente nnyingi n'agiwa mukyalawo babbira muli they don't want to know naye tebali muyitako mu kakiiko ka kosase ate nti yalina yita n'omuyita bamuyita n'agaana okujja tajjanko mu parliament bukya bamulonda atumayo muyingo eggwanga lyafa Uganda kati kakubule toyiyo mu America esinga ebbeeyi Uganda yafa toyiyo mu America eriko program tiwali wajja okulongoosa naye basajja bano abazungu abasente bote balinayo bambega bagamba Museveni yali yabalimba omuntu yekka abazuukusiza ye Bobi Wine Museveni yali yabageeta ati Museveni yatufula nti alina ku orphanage kyenkunyonnyola alinga abasumba balina zo orphanage naye nga engoye bazireeta abaana baabo kyenkunyonnyola ate takuta otyanga omuntu nakulembere naye nga takuta kati kubanga Museveni ku myaka 3 twali tumanya kuse naye yeyongera weeyongezi buli aka aga nti lwetandise omuwoomera ekiraga nti baba yakalya kati awuliramu nnyo naye kati kankubuli ekintu dini lwakwanga kati mutemubimanyi aba bw'oba ali otambuddeko ku nsi nze nadika Ebya niba newajja otaali mutambuza kyotunamu nedda nze mamange oyafa nga buli sama kati nalabanga sina kati nga siraba nakyamakakwatambuza gwe mugalanda nze nziri omugalanda kakati omuzadde gwe oba oyina abaana 3 omuntu akitegeera nti waliwo gwosinga okwagala ate otegedde omukisa ffe gwe twasabanga kakati nze nagamba traveling is my hobby era kati nze omuwala gwe naawasa yesiimye kati ng'akeera ngamba bebi tugendeko Bahamas mbaze omwaka lugenda otandika nga nagambye dda tuli Bahamas tugendako eno simple nze gawokeera n'ogenda olaba omupiira gwa KCCA nalowooza nga kozi baguddewo ki tagende Bahamas n'omusajja Myers Munro newunya n'okowunya ne bambulira engeri gye yazimba yensi simanyi nga teyali munnabyabufuzi naye nga mubulizi wanjiri biiki zaayo era nze gye sitatambudde gye sitamanyi mu kyondo ky'Abawarabu kubanga saagala kumanyaayo nagenda Dubai olunaku lumu bwenti nali ngenze mu meeting n'enkomawo saagalayo I don't know kubanga engeri gy'ababonyabonya ate nti byendaba ebyo oba osobola okuba okyayimiriddewo ti ku street enfufu n'ebeeri waliwo ekyo ekintu ekijja kisobola okunsanga kati ntya I have that akakazimu nkati bannaye conferences Canada zikyagenda mu maaso gwazeetaaze batukubire naye nga abali Canada abantu abali Canada ennaku z'omwezi nga 24 24 tugenda kubeera ku Woodbine Hotel tugenda kubeera ku lukuŋŋaana lwa Daffino lwa tugenda bakimaka abantu ku kisaawe abagenda okujja bagenda kimibwako abanasobola okukimibwako basobola okwetambuza mugenda kwetambuza nammwe abanalinya training nga mubeera nga the Kipling nedda togenda ye ojja biragirira gwe oli ayo Uganda tulime ku live mutumalagirire waawano ajja kuba amasimu waawano tatumanyiire ati watuukawo basi nedda obeere wano mbolagire training hakuba simu bini toddira bantu bafuule kwegamba kyokola Bannayuganda batumanyira natulaba ati batulagirire tugenda kuba simu if you don't know kuba simu kati labayo kati bini labayo olaba obeera wano oli nagamba put it in writing bini tubadde Uganda nga kizibu nnyo okwemanyiza email era kugambye n'abaana Uganda abantu abalina email kimanyiza abana ba MP nga tebalina tebayina ne wano what can you do nga tolina email
ate kati no teri mobile money tuzana email abantu abawo mugaso tobasindikira WhatsApp era email amani hello era abantu bawano omuzungu atula tebenga nina Zoom meeting yonna eita ku email kunyonyodde eita ku email ne bakuwa kundi bagajuje kakati kati ate omujinyi abantu bebe actually ne oli nabo bampise kumukyalira obanga nina appointment y'abantu tangamba bwova ku kizimbe bwoti onda ku kizimbe bwoti ampa buwin number nti east north oba bwekiti so kakati bandaye tugenda kubaayo n'ekivulu ky'omukulu Orlando kituuse mukyetegekere bulungi nnyo nalabye Putimoff yatimbye Sheeka naye mumwetegekere bulungi nnyo gwezi bwa mukaaga agriculture ya Dodo atanneewandiisa obudde bugenda anaatera okuggalawo kyemmanyi so kati bitemunda mune munkubira biki ate naawe yagende wa agent nti nakukolerako ku biki akuwe invitation eyo ogewa bini ogambe nina invitation ya Dodo oba ya Daphne oba ya mental health oba yaani ongambe pe namba y'omutegeso yo mukubire enconfirming invitation ennaku zino bwalo yagenze wa Julius sawa zoto nga ina invitation ya Daphne nagamba ati gwatira kulanga ndabirako bagenda okubira Julius ng'omwana ina invitation erike namba simalu 10 nga Daphne ali mu 8 nga bajoza nende ndoza katugaye tibini bobo uli yagala kutambula ku muzino nsize tulanga kubira bini kubira wisdom bwosiri wala mbona yagana mujje kukine so wadde 10 to hata ni ali nze wonkubira okujja ko otandika ebyekisiru nti nkwenda chika onokola boti Kaye mpedda chika 10 zasulidde nkujja ngamba kyo ngamba do it first ekyokubiri bwe nayagala otambula mujjemu ebintu by'ekyalo n'okubira omuntu n'omugamba tomumanyi toyogera na bino mga ebintu ebyo jya kujja Canada mbulye sente mujjemu kigwe bajja kuba owulire boba mukazi bajja nakweba tubaleke tugende ku kirala Kaye wisdom oyina kyo yawo yisaawo asirinanze ensonga eriwo lero tunaye bakalero ngenda kulaba movie ensonga eriwo ziri ezi biri zikwate mu kisajja kikulu tobula wembeera naawe njogera mpola ntabako tovoola tosima nnyo yita ku ngulu bw'oba buulira bagezi leero kano bano Kaye ayogedde nnyo tubayiteko bbali bona wali Kaye ayogedde nnyo tubakole ki tubayite bbali tugire nti omwana alina ensonga ogijjeko kyakane gundi eki naye yenyini yaddeko omuliro papa yino otegedde okuba yiiri eyange yiiri wali naye era ekitangala kyekyo mawazi eno batusaasire olwaleero Kaye njagala obuulire baki bagezi ekiregeeza nti bw'oba oyagala kuleeta nti omuntu yakolodde gamba ekisifuba kyamusiiye ku lw'obulungi bw'ensi eyakkuza tewali ttabu Kaye kutya anja kwata mpola ngenda kwita kungu ate ogeze okujja okukola program banaye tuli ku ssaawa 8 ez'ekiro Kaye tubadde tulyawo nga tulaba tutandikirewa songa ziri 3 ninawe yamukula Rose ya Pastor Bujimbo yejjo sembayo yagambye togeza n'osiriwala n'olemera 10 mmeka nti anazirya yakwata obumbi n'obumbi bwaki bw'essente kati enjogera oba mujje mu ddiiro oyo otandise kati waliwo n'ensonga endala bala mu baluga hale n'omukulu Gashumba kojjaawo baalabiseeko e Masaka timu emuke ne bayingira mu ofisi ya Nuubu oba yabwanika nalabye mu ekifaananyi kyabwanika n'ekya mukulu Puuga n'ekya His Excellency Bob Wine abaga nti bakansa babakuŋŋaanyiza bwegase kuki ku General emuke ensonga ey'okusatu netulaba kwega tugenda tutandikira tujja laba mu maaso ade wakajjako katukole bwe tuti
tofaayo nze ogenda kuŋŋamba byewalabye ne byotaalabye olinamu bubiri katandika okuvaako nedda buleke bubiri buleke nga kwe buli munnange olinga mukadde munnange abantu baŋŋamba kakati omwana wambejja ebintu ebimu tetwabimanyiira esooka oyimiza live egiddemu eyange yange yokka edala oterezeza gundi onyize sitaati ssebo nga tonakugira gundi tugende kati tutandike ensonga beka kati gwe tandika kujumbuuza ensonga ssatu ezikuleesiza tokuba nnyo ensonga esooka mukulu wa Alese Bugingo yagambye abawagizi be bafaani be nti temugezaako ne musiriwala ne mulemera 5 ez'okuzimba ne mulowooza nti nja zirya kuba nakuŋŋaanya buwumbi na bumbi sadduka nabo leediyo nina ne tv eri mu buwumbi bumeka ettaka lyenagula liri buwumbi nze nkutta obuwumbi n'obuwumbi myaka gyonna sadduka na ssente tolowooza nti nja kubula era n'agamba olukuŋŋaana kasaluggwa olw'okusonderamu ssente nga 29 tugenda kufuna gye tulaga gye tusabira oba tunagenda Luweero oba wa wano batandika ozimba awo ngoma yenaini waawo akimyewo togenda nnyo olugundi olwokulala ensonga eyokubiri twalabyeko omukulu Balamu Barugahari ne Kojjawo Gashumba nga bali Masaka nga bali mu ofisi ya Nuupu simanyi baya Nuupu naye mwabaddemu ekifaananyi kya Bwanika nekyampuuga nekya His Excellency nga bambadde ekyampuuga tekyabadde ekifaananyi kabadde kafaananyi bakataddemuko kekabaddemu bakataddemu Balamu ajja banoonyeza ekinene nekibula kale kakati ne balaga Balamu nti bakansala abaani beegasse ku tiimu MK babadde tuli awo omukulu bakulu babiri Mengo asooka Pookino ow'Ebuddu yavuddeyo ng'alaga yawolereza Mpuuga era abaana ba Nuupu babiri baagala kukola kino n'ayogera mu maanyi ag'ekika ekyenjawulo twabadde tutyali awo n'omukulu Abbe Mukibii nkaaga naye n'avaawo n'agamba tebagenda kukkiriza baana ba Nuupu kukuba Buganda bakulembeze beezimbye era bagenda kuyimira nga CBS bakivumirire banyimuke Abbe Mukibii ekimwogeza bwe kityo bunaku bwavu bayira bamwe abantu abamu bali mu mbeera mumulowooza abagagga Abbe Mukibii could have been a third person golooza Sebugwawo mu sentiment Sebugwawo natandika okubagamba radio Sebugwawo n'esudiri bebagisingamu emigabo kyobola Sebugwawo yagamba temuleeta gundi Bwino ku CBS BBS ya freedom agundi Freeman yali munaku golooza sente yazijjawo Freeman Kimba eyo TV ya BBS era we baawukana n'omusajja gwe bayita Ntake baali bazze nga bagambye Buganda yeetaaga TV Ntake n'ayagala obbaguza Dewuta TV nga Ntake amanyi nti ya Kabaka agenda okigwamu abasajja kubanga woba oguza Kabaka tomuleega agenda okigwamu ng'abasajja ebintu ebalimu baagala mubba bubbi ne bagoba Ntake gwolaba ye mugagga yali owo okusonda ettaffaali ne bamugoba Ntake oyo Ntake baamugoba ne baleeta Freeman ne TV yaabwe kyova olaba omuntu yenna opposition nga Bwino okujja ku TV eyo omala kwegayirira nnyo nze bangobako ekwe TV nze bangoba nabeerangako buli Friday kati ekyova olaba nze waliwo omwana wa Nuupu lwakuba bangamba musonyiwe bwe yagamba mbu lwaki ŋŋenda Wisdom Mbega lwaki agenda kwezo TV zeni papiarense kyenebaza King Kalisa papiarense nga nsasula buli wanda bakusanyuka nga olaba wasasula Namboozi nga wasasula problem ya barometer esinga bakuli ya sente baba sasula mu nsi yonna obeera sita bakupimira kusasula kati Namboozi obeera ku barometer bamusasula ate amafuta gago Namboozi ava na gundi mukono
kubanga namboze program namboze wataba akebo goto chimanyi kati TV kubanga ino obulango mweyo gundi kyebakola yupe kati kankubulire omuntu akyasinza okukola contract ku radio bukya radio zibeerawo mu Uganda bamuyita DJ Alex Ndawula Guinness yamuwa milioni 9 ng'ogyeko Capital Radio naye ye okukola program eyo nga Guinness yegiteekamu sente ye persona ne bamusasula mu Bungereza waliwo omusajja papiere actually bamwa diru ya million pound meka just omusajja ajabuzi kwogera ku morning show deyo wali kati inze era kyobona waliwo ebiseera abantu abamu ababanvu maabwe mulaba kati ngenda kukwatawa bwebanga CBS yasebugwawo ne sidiru CBS bajijja ku Lwekayunga kubanga wakyalo n'abaana basibiddwa ku Lwekayunga kulwa Kabaka bakyali mu komera bebajijjako nkimanyi bulungi nyera kinako n'obujulizi nti license President Museveni yakyaje ati kyenkunyo ati Museveni tatabuka nkona sidiru nkugambi sebugwawo ne sidiru basinga mu shares waliwo kyebayita goodwill tugenda kosa erinnya lyo wisdom tukuwaddeyo shares 10 toleeta sente kyagala nyinyonyole wangambye sisima erinnya lyo litweyimirire nsetegeere nti no radio tutundire mu brand naye tutundire mu brand yo kati bagabe Baba TV yakyabazinga Ancho nchimanyi si yakyabazinga yabalieku lwakubanga balieku is so royal to the kingdom of Kyabazinga era buli mikolo gya Kabaka wa Kyabazinga simanyi byonna babiteekako live biki omulaba ali committed nga ye kakati now kyenjagala okugamba kyebavunaana Sudiru kukkiriza radio yonna ekola bye yakola nga tekola ki ka license Museveni yagirina lwali yagala okubagamba nti mu bavunaane balina na license they are operating without a license omwe musolo gwali bakuba kyenkunyonyodde kati ebintu ebimu twagala abantu Abaganda n'abali mu Buganda babitegeere nti bye mulabanga ebya Kabaka babikozesa okulwanyisa Bobi Wine kubanga si bya Kabaka aginaki ati nzijja kati ntandise nti CBS radio baleeta Muhammad Nsereko buli lwakusatu n'avuma Bobi Wine ne baleeta Bedi Wandika n'avuma Bobi Wine ne Bobi Wine yamala omwaka mulamba ng'awandika abasaba okujja ku CBS ne bagaana Bobi Wine yakyogera ze ku BBS n'agamba Sozi Kaddu Mukasa tokimanye ebbanga lye mmaze nga nsaba okujja ku CBS okulambulula obulimba Muhammad Nsereko bw'akola buli lwakusatu okunvuma ne mwagaana ne ng'okimanyi nti omwana wa Nambi n'ekintu gwe Chobola bangenda kutandika kwabe Mukibii atwasamira nti Buganda omuntu gwezimbye kyengendo tandikako nti omwana Bobi Wine omwana wa Nambi n'ekintu Bobi Wine is a more Muganda than Nabe Mukibii bubo kyagala nakyo tugendemu kati singa tutandika era Nabe Mukibii mu kiwalaki no lwakwabe Mukibii kumusasira nti mukwano gwange tujja kujjayo ebintu mubyewunye Bobi Wine is a more Muganda person than Abe Mukibii Bobi Wine abaana be bali half caste Bobi Wine tabeera nko half caste Abe Mukibii is lumba mwaga tugenda bijjayo this why hati kyefu caste oli mukwano gwange nze waliwo abantu kati Abe Mukibii kati nkubulire nze nasooka bajjirayo ab'emmamba ababaziba ng'omusajja ene bangamba mbireke bagundi abali bawo obwami bane mugamba basajja baziba Bobi Wine Abe Mukibii Bobi Wine dinako Bobi Wine osolo musima okuva ku bajjajja b'emirembe mukaaga n'ogikuba walinga musajja Muganda talimwadde kasayinaaka Abe Mukibii kyotosobola nganzo kumubataata Abe Mukibii nkiddamu tokisobola now Abe Mukibii kyeyayogedde akitegeeza nedda Abe Mukibii eyo gyaliko ku CBS yandibadde kitone nnyo ali mu miliyoni aga kati lwaki Farida Nakazibwe akola nga yasanga Abe Mukibii mu media n'akola nga presenter Abe Mukibii ye programs manager wa CBS Farida Nakazibwe ne Franka Walusimbi ne baba contented ne baleka amawulire ne bagenda mu bitongole nga bawummudde nga bakyali baana bato Abe Mukibii ng'akyakera ssaawa 10 n'atuuka ku CBS koza Mose ne Meka
basebugo bamuloga tola Abya Mukibii mulogo nnyo kubanga buli avaawo bagamba Abya Mukibii yakyasinzeewo ddu ebyadala ne kato TV esinga okufiisa abakozi CBS na daboke ne Katolu bwame yayina essabo yagamba omusajja Katolu bwame yagamba bamala emyaka 5 nga bakola wamu naye nga teboogera ekyabasibe wamu yali contract esobola okusibya Katolu bwama Abya Mukibii byayogera biri bitya Abya Mukibii alinga Mululi Mukasa eyali yalimba Museveni nti Muganda Museveni yakizuula luvannyuma genda olaba abantu abali emmenga abakuba Bobi Wine tebamukuba Bobi Wine nti bamwagala buli atali Muganda tayagala Bobi Wine nedda abasinga abatali Baganda ate basinga okwagala Bobi Wine wabula kati kannyonnyola abantu kino bakitegeere bwe baali bagenda okuzzaawo Bwakabaka mu 1993 kati abasajja abaaliwo abakulu bagamba tunoonyeyo Abaganda abasomye bajje twagaze omulembe ogenda okuddawo ogw'abavubuka Obwakabaka kati ne babuuza tugenda banoonyezaawo ne bagamba tugende ku sentendekere yaliwo Makerere University tunoonyeyo abaana Abaganda nti we tuba tuzaako Kabaka abaana abo beetabe mu mikolo osanga tuli basigaza nga basomye ng'ate bavubuka Charles Peter Mayiga Charles nebakwata se kubanga nti bataata baabwe baali baami Segona is my gundi mwaga njagala Segona se kubanga nti tawe yali mwami mwana Puuga what was in Puuga before was nothing se kubanga wabula Charles yabakwata kati abasajja bagundi yali mulwana wava munno ne banoonye Makerere abavubuka Abaganda kati bwe baali banoonya abavubuka abo abalina amannya gaabo Abaganda nga balowooza Abaganda ne babakuba emmengo ng'olwo Kabaka tebannamuteekako kati ne baleeta bamukasambidde baleese baani bonna babakubyawo bwe balina amannya kakati kati jukira that was 1990 91 92 Kabaka bagenda muteako 93 kati we babaleeta abavubuka bano baleeta jukira bamulwana baali bize basajja bagagga kati baleesa abavubuka Abaganda abavubuka Abaganda lwaki bagaggawala nnyo nti bwe bajja baali bagezi nga balimu obubbi nga bava munno tebatulowooza nabo nti bana baana babbi kati sente ezaakuŋŋaanyibwa ebiseera ebyo banka wani zaali ntono tizajjanga nti gwaziwandiika zizze muziteeke wano ziwandiise bw'omanyi lwaki Kabaka yafuuka nga ye Minister of Finance Mengo Kabaka yakaleeta Buleesi gundi nga Minister of Finance abasajja bagaggawala abo kyova olaba Mpuuga yayogedde ng'ali ku CBS nti yavuganga Benz ng'ali Makerere ekibuuzo Puuga yavuganga Benz ng'ali Makerere kitaawe yali akola ki kitaawe yali munaku ekyokubiri Mpuuga yalina ekifo Makerere nti yali asasulwa nedda omuntu asobola okwogera nti nava Makerere nga ndi mugagga yali mukasambidde andi kituufu yalina okugaggawa lwaki mukasambidde bamulonda okufuuka President wa Makerere University n'akozesa ekifo ekyo n'atambula e Bulaaya tebamumaze visa bw'atambula n'akwagana ne ziyunivasite z'amawanga amala okufandinga bye bye yayita nga Makerere n'agaggawaliramu era mukasambidde agenda okuva Makerere ng'agaggawadde mu magezi ge nga tabbye yakozesa kifo n'agenda nene yeddaabulula Mpuuga teyali wadde minisita yagaggawala atya awuliriza buuza nze Mpuuga bamuleeta baleesa abaana Abaganda kati awo mu kukuŋŋaanya mu kutegeka okutikkira Kabaka bitya be baalinga mu zisente be baamanya abagagga be badduka juka tewalinga mobile phone obubbi buva wali luviira ddala wali mu kukomyawo Kabaka badduse mu mugagga bw'ati abaaliwo ebiseera ebyo Kabaka nti tugenda kutegeka twetagayo sente omugagga atodde miliyoni abavubuka abo nange babaleeta bagaggawala baleese 10 batuuseemu wewe byewagala twogere tubyogere tugenda okuva mu kuteekako Kabaka nga bafuuse ba miliyoniya nkujjira Mpuuga oyo Abya Mukibii ayogera yasama bwasama tabimanyi kati bana basajja mwagala tubaga kati mwagala tubagambe tutya Abya Mukibii oyo akimanyirwa akwebuzaabuza Mpuuga
bwafuna sente ajja nze nali nsula ku Right Hostel okuliraana Road Movement Center batandika kye bayita data mine yajja n'agula kapolitikali katono kati obatandika data mine olwo emyaka giyiseewo CBS egenda kutandika data mine eyigize byegundi kati CBS yali etandise wa 1996 or 1997 I don't remember nezo 1990 something not beyond I think 1998 radio wetandika soko keberenga live ekyali kuba kakati bino byetwogera byabagezi bokka Alese ngamba kiri kityawo kyekyo kiri malembe nnyo kakati ate malembe ng'olinga ajjako kati nkunnyonnyola nzijja ku kyabedde bwani kati okola nagambye no program y'abagezi biri ebyabugingo binaasembayo ebyabasiru kubanga nze waba okikoze otyo ebyabasiru bijja sembayo ebyabugingo bisobola okutta kino eno program gyenkoze oba toli mugezi njagala ogiteekemu ogiddingane abasajja bano bagaggawalira ddi bazijjawa kubanga Mpuuga tasobola kunnyonnyola nti taata wange yali omugagga mu Masaka baali banaku oba nti Mpuuga atunda kino kirimo okuŋŋamba nti Abedi Bwanika ali mugagga Abedi Bwanika ne kansa yali yamulema okuzimba nga yabibaawo for years yazimba Mmengo nedda oyinja kunnyonnyola kansoke mmalize Mpuuga kati Mpuuga webafuna sente ne Pookino ngena ye Pookino asoose Masaka okuba omwavu ku Pookino avudde ku Pookino manyi yavaako ono Pookino mvubuka kikyayina tugende tulabo balinayo ekaze mwanya 3 ono ye Pookino asoose okuba omwavu w'e Masaka bwegenda omulabe kuba Pookino ababaddewo omanyi ng'onookwata omuntu omwavu atalina ssuubi asobola n'okwogeza ebya bbi kati Pookino eyandibadde agamba bano baana bannambi n'ekintu kampite Kyagulanyi kampite Mpuuga laba byayasama byayogera kati ati kyenkugambye gweoyagala bana abantu bakole tutya kammaleyo akampuuga Mpuuga bwe bagulawo CBS agulawo essomero lye data mine aliranga ku CBS ng'essomero lya Kabaka kino njagala kiddamu yaliranga nga ku CBS ng'akozesa abo abasajja ba Abe Mukibii nga balanga data mine ng'essomero lya Kabaka abantu ne batwala abaana Mengo Polytechnic neegwa kubanga Abaganda baagala nnyo okusupportinga ebintu byabwe Mengo Polytechnic yakadde engulu yali yaaniyo anti ng'eri affiliated ku Mengo era ng'ogira nti Mengo Polytechnic kati oli omusajja yalanga yankuredi CBS data mine ngalanga data mine Bible Mukibii nga bakirimu abantu ne bayiwa abaana okuva e Masaka luddawa data mine nga wogituukako osesema nga kantu kakuyiyiriza omusajja n'agaggawala ne yeeyongezaawo okugulaagulawo Anita Amonga yaliko teacher awo ku data mine kati ffe twavanga eri ku Elite ne tujja eno mu Kagugube ne tujja waliwo kanisa y'abalokole yabeerangako nnyo abazungu awo nga tujja nnyo okuwuliza music ne tulumba abaana ba data mine nga tubayita bakyalo naye ng'erina abaana bwe ng'abaleeta lwakubanga bano ng'abantu wrongly believed ti data mine ya Buganda kati abo abasajja baakozesa ekintu kya Buganda okwegaggawaza Abe Mukibii ge bakuba obulango babukuba n'amaanyi kubanga sente ezimu tezaatuukanga ku CBS babasasuliranga ku data mine kati Abe Mukibii olaba gye nkusimidde bw'olaba defendinga Mpuuga tamudefendinga nti amwagala nti Mpuuga yakoze defendinga mugati gwe golowooza Farida Nakazibwe awumudde TV ng'abantu bakyamwagala Franka Walusimbi golowooza Abe Mukibii yatayagala akeera saa 11 gwe kibaita okukeera saa 11 okuva ku mwaka paka ku mwaka nga ne Katolu bw'ameetuka myaka gye nakolera ku radio nawuliranga kati nze byantama n'okuntama nga bakubira bati kusanyuka noga Katonda wange golowooza gw'oluyita bulamu embeera eno uliriza njagala abantu bakitegeere otegedde Abe Mukibii mwayogerera nti abantu bano mubalaba nti banene bw'olaba Abe Mukibii nga wakiwaggo nolowooza mirembe bagambye temugenda kukakkanya katati nzijja uliriza kati kanzije ku ekyo kyayogedde n'ekyo kifu kyova olaba munnanga abantu betwakirowooza nti bagezi tetubaddamu tutani guno omulembe tugenda baddamu Abe Mukibii kanzije ku kino njagala Abe Mukibii aŋŋambe
somero liliddawa Kabaka yateekawo ng'abantu abo litereka bakulembeze ba Mmengo ng'era abantu abo bakola ensobi tetubagamba naye na Mmengo siwulirangayo ayijja anoonyeza ku buli bwanguzi Mmengo kwata wano kyokka nga Mmengo erina gavumenti nnamba fun kyekunyonyodde erina baminisita naye terina banoonyeza ku abe Mukibii nga tannayasama atubule lwaki kati nga tannayogera atubule lwaki Kabaka zonna appearance zaakola takyali na Katikkiro gomba kyekitegeeza oba mugobe naye ng'okyaganiddewo kati Kabaka gwe bbeire Kabaka takkirizibwa kugenda ku masiro wali bazikibwa taatawo if you didn't know the culture aina kubanga yanizibwa Katikkiro bakolawo n'emikolo ku luno yagenda ogwo Katikkiro yamwekanga bwekanzi Kabaka ateeke ku Katikkiro no akati ate gwe tokimanyi nti nno gavumenti bagiwamba wali osobola okukwata omusajja ne bakuba amasasi sajja yakava mu butwa mumulowooza tetubimanyi I was in German Kabaka oyagala njogera eddwaliro lye bamuleetamu I was in German Winidolo Saabalamuzi wa Uganda we yagamba nti Museveni yawa Kabaka ennyonyi yamutwala n'emutwala e German ate kati neekuwa obutwa kakati n'oyo lwaki yavayo ne kyekugambye abantu abalinga abategeera basiru kubanga baali baavu bonna baagala ssente Winidolo yatuuka n'afuuka ddole n'ayogera ebitakwatagana bagenda okugyayo ennyonyi Kabaka gye yagenderamu ng'andala Keremu mwenajjira yagendera mu Keremu nze nali Frankfurt Kabaka we yajjira ng'ali bubi ne batugamba Kabaka kubanga abasawo abali e Germany lwakwati twagala kugenda mu malwaliro nze baleetako Natasha nga muyi e Germany yes Natasha nga muyi nga ndi Germany Kabaka lwe yasooka okujja nali Germany n'abamu abali mu ddwaliro information yatambula simple as that kubanga nga n'abaana abakolayo abamu bannayuganda basoma kino omukululumbu yajja n'ateekawo akazito Kabaka omumalo okufuluma okumutwala n'ebweru Katikkiro n'amaana ajja n'atuga nti Kabaka alwadde alagi nze kennyini n'enzija bwe nti tuba mu covid n'embikuba ne mugamba musajja tubeemu amagezi nyina alagi teri muntu alina alagi akiika nafaanana bw'atyo kyekunyonyodde waliwo sayinzi z'obutwa Kabaka bamuwa obutwa nga bulinga bwagi kigongo yali owajjeema kyanjo yalina okubanga kyanjo nga takyasobola kwogera kubanga Kabaka ebyo ebintu byayogeranga nti njagala mwerwana simanyi biti ebyo binyiiza bana basajja mukye mwagala twogere kakati nze temusola kati abe Mukibii nga tannaba kutugamba bakungu asooka nnyonnyola appearance Kabaka zaakola nga talina Katikkiro kitegeeza ki banange temutwasamira mu kutwogeza bintu bya kuba amasajja tubalabanga missed call kati Kabaka kino kyogambye lwaki tagoba gwe kankubule Kabaka agenza okulowooza okuzuukuka ng'abasajja baamwetoloola dda Kabaka muwambe ani atakimanyiko ziggwe tuyimuke tugende tulwanire Kabaka kati agamba mulindeeko kubanga kaakati bano abali wano balina emmundu era bazibu baakugjawo gweolaba Bobi Wine ajjewo Mpuuga ogwo ereese obwakabaka kubanga kyebayita administration kankuwa example waliwo ensi nga Germany abantu tebamanyi nti Germany erina president bamanyi kyansala kituufu nange nakamuwulire emyaka ng'esatu kati gamba kufa ababaddeyo for several waliwo president wabula addusa emirimu agiddukanya bamuyita kyansala kati yesina mukazi yali mukazi kati aliko musajja kati wulira ekintu kino obwakabaka bwa Buganda wabawo Kabaka Katikkiro yaba akulembera administration ompulira kyengamba waliwo kyobadde obuuza ekikujjaku kikyobuzza before nga sinayogera ku kya Germany kugambyeko nambuuzizaako nti Kabaka tugere tumulwanirire lindako kankome wano administration kati Kabaka we yali eri administration ne bajja bagiryawo with time kati nga wokwata kwa abasajja b'amaanyi nnyo balina ab'emmundu neewuunya Kasujjulubinga omulaba wano mu Buganda Kasujjulubinga yanenya Kabaka yamuwabula Kasujjulubinga atuuka mu kisenge kya Kabaka
nga takonkonye Kasujju Lubinga ne kugudi bamugoba olaba ali ebimuli bya Bulange si Bulange ku Lubiri tasobola na kutuukawo basobola mukuba n'amasasi kati mbuuza kati Kabaka wali owulire ng'ayogedde yakizuula nti bali abasajja bawamba ekintu nze nasanga Katikkiro neewunya n'ayita omwana amugamba ono Kaye muleete mu ofiisi yange omuwala eyangana okugenda manye olulimi lwe yali n'ayogera esirimwerabira ng'akola ku BBS bamuga tutuleetera program kugundi wali anti Katikkiro gajjali misinde nga nkwata bintu musika najja nga abakuyita ninga abani abampita ngero tunaye nga Katikkiro atudde bwati mu ttenti nga waliwo n'ambassadda yali oba waawa banenza nenfukamira bulungi n'ekifaananyi gye biri ku Facebook Kaye nali ndi awo wulira kana akantu olesa ekintu ekikulu omusajja avuna asobola okunenya Kabaka bamitani Kasujju Lubinga Wow. The Catholic community of St. Andrew's Church, Toronto, invites you all, people of God, to the annual feast of the Uganda Martyrs Day scheduled for 1st June 2024 at St. Andrew's Roman Catholic Church, 2547 Kipling Avenue. Holy Mass will begin at 2 p.m. thereafter to a dinner and various entertainments. We kindly call for your financial and other kinds of support towards the success of this function. Please forward on to muchalalwanga@gmail.com and Victor Sevolime at +1 416 991 5994. For more information and international pilgrims, please use the same contacts. Kasujju Lubinga takkirizibwa wadde kuyingira mu Bulange wadde naye nga mu nnono ya Buganda Kasujju Lubinga ayingira ekisenge kya Kabaka nga tebamugambye kati ekibuuzo olaba oyo bamugaana Kabaka bwe batasobola muwera butwa kati ani oyo afuga administration ya Mengo kwa Kabaka wabeera eri waggulu alonda Katikkiro n'alonda abantu kati ekibuuzo ani afuga kati kino kyobadde ogamba nti Kabaka agobe Katikkiro agobe baani yakizuula luvannyuma nti asobola okuba nga mu mbeera eriwo tasobola bagoba okusigala nga mulamu kyova olaba Kabaka kati bwe tomanyi nakumanya Kabaka yalambudde wafu Kabaka yabadde wafu wali wotuuka empambiro waliwo ewaffe wa taata wa newa Buzidde yabanabyeko ku ngoma va okujjaawo yatusoose wafu lwakuba baganye kamera kati kankyogere Kabaka yaliise ewaffe nebuuza genda mpola kubanga ekyo kyenjogedde mbadde sijja kyogera nadda ku luguudo nadda mu bbajjiro lya muzeeyi wange ne bakkiriza awo kamera awo abamasimu goloza gwe kanti kankubuulire kigendererwa kikino Kabaka kyali kati gomanyi Kabaka we yajja ng'enkeera nkuuka ani yagamba abaana ba Nuupu bafutusojja okubeera wabeere naali mbaliriddawo tebajja nnyo mu wuliriza goloza lwaki wagenze empambira agenze maka ga Buzidde nadda ne kubajirira muzeeyo kati ng'olabayo omuntu ajja nze neewuunya najja nakwasabira Buzidde omubayo obugeni kati ekyo kankikomyawo Kaye olaba nze linako ekyo kankole ki kasooke kunnyonnyola kino ku mulembe guno Kaye nze nkuze ne bajjajja bange wadde nava nayangu okujja okwetakulira ng'omanyi emisomo bwe girema naye mu kwetakulira kuno nkoze investigation bwe ndamanya nti ndi Muganda nze nagamba taata wange mugenzi muto namugamba erinnya Kawooya litegeeza zisaga nnyo okwetikka mu gugu gwe simanyi tigulimu nanyinyonnyola erinnya Kawooya ye jjajjaffe yazaala Nambi oya mukazi mujjukulu wa Bumpenje bwati nimugamba jjajjaffe oyo Kawooya atikkira Kasujju aliwa nangamba abeera Bumpenje nakawuko oyitira nakawuko bakajjansi wali ewaffe wakulu
nenkwata ekkubo ninoonya essimu yejjajja nemukubira nga nina ofiisi ekyengera yankusanga ninsanga jjajja nga kawooya bakazi lwendo semmando oyo webumpeegi nentandika onoonya bassekabaka bano bo be batugamba baaliwa nentandika gendanga olubiri ku lubiri nze olubiri lwesigendanga mu lutono nnyo olwabassekabaka abaazaawa baabula abaaseerera Kaye ntuuka mu mbiri embiri olubiri olwalina yiikaana luyina 5 kati nga n'ennyumba ya ssekabaka ebaawo bw'ogenda olaba ejjinja kalooli awo bayita okujinja mawulu waggulu ku lusozi wewabeera Naalongo waliwo Naalongo n'abaana abalongo mangi akulukutirawo ettaka baalitunda n'essomero baalijjako kansoke nkugambe togenda wala zindako nkumalireyo olaba omugga gwe bayita Mayanja omanye Sseguhu bayita Neberami Mayanja omanyi lwaki bayita Neberami Mayanja agenda okulya obwakabaka ayita awo mpaka Ndaggalabi oluva okulambula abaana abalongo ojja n'olamusa abaana abalongo nga tonnagenda Ndaggalabi okola emikolo gyonna n'osembeyo g'abaana baki balongo omuggo ogwo aguzaala n'azaala ne Ssezzibwa bamuyita omumbejja Nazibanja David Lutalo wasula ekyengulu Nazibanja baamumuzaawo azaala ne Balabi Mayanja omuggo ogwo kati kabaka wajja obasa agenda okulya ogw'engoma n'alamusa baki abaana abalongo Nazibanja bagenda mukusengula tali ku 5 ku 10 ali ku fuuti 44 nagenda 44 ku 3 nagenda okulambula okukola eggulire nga omukadde akuumawo ne Semiyingo Semiyingo alambuza kabaka naye bamuteeka ne bateekako omulala ng'omukadde bamugobyawo mu n'enkuba mu Buganda Land Board omukulu gwe bayita Mugaya akola nga looya wabugana ne mugamba ensonga eno gimanyiiko kubanga nagamba kubira Kiwalabi male yakola ki yavunanyizibwa ku byennono nanga ebintu ebyo muganda wange oli mwana muto bikole ki bireka abatunda ettaka wali wano Mmengo kati muganda wange kati omulembe guno ogutunda embiri bagundi bankaaga abe Mukibii baliwa bini kyenkunyonyodde lwaki abe Mukibii avaayo kugamba temukwata ku bantu ba Buganda bezimbye abe Mukibii ng'alaba embiri bazitunda n'atayogera kati wuliriza kanki ngenda kujja ku Pokino oyo kati kankubule bini kyotomanyi nalinda byeko meeting nga abantu boogera olulimi mulirwana ensi y'omulirwana n'entya n'okutya lwe nakitegeera nti okutunda ettaka ly'embiri liviira ddala mu gavumenti ya wakati baagala kusaanyawo bwakabaka wa Buganda ne inheritance yaabo kyekyantwala wamala okugulawo ettaka nga sirina kyakuzza wali enansa nayambuka waggulu ku gundi kuba wanneegomberanga nga nnengera bwenti enansa nga tosobola bakatikkiro bakimanyi Kiwalabi emala kimanyi baani kyova olaba abantu abali Emmengo abasinga si Baganda n'abali Abaganda bakolera Museveni yabagamba ekintu eki distract bye mutasobodde kutunda mu byonoone nkiddemu bye mutasobodde kutunda mu byonoone kyova olaba walayi birayitalayi kankigambye gwe bini tomumanyi bino bintu nze kati kankubulire omwana gwe bayita Omulangira Jjunju kaali kagendera okuyimirira ku gundi ya maama we nayogera Olunyarwanda ng'abantu bonna tebakiwuliranga nawe gwomanyi kyeyali ategeeza gwe ku bini bino ebintu biveeko biwanvu yali awasigino okuba abaagala okufuga East Africa yonna gifugaza nti bannange nze munfiisizanga ombanga muwobotwa ndi wammwe yayogera Olunyarwanda lwe lumu ku nnimi enzibu nga tebamulabangako ng'ayogedde ekigambo ky'Olunyarwanda yayogera Olunyarwanda eddakiika ezo nga taguddemu waddemu si lwe Olunyarwanda lwe Uganda luli konko ne babuuza ono omwana yaluyigirawa ewuli akanono abalina abalinanyesanga lya buku oyo mwana yandibadde tali naawe
Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. Kubanga wabulawo kyekiremesa jjunja okutuula ate nga asobola okutuulawo olaba bateekako kyabazinga Kadaga n'alwana namuganza baani Museveni n'ateekako gw'ayagala bagambye atasobola kuteekako jjunju ani asobola omulemesa ku muntu nga nkugambye Kiwalabye Male n'abalala ettaka ly'Obwakabaka ery'embiri balitunda nga Kiwalabye Male minisita wa Kalisi ye ng'omanyi nti kabinenti ery'Emmengo ne Kabaka agyekanga bwekanzi tajimanyi ate eruwa abagimanyi gwani gwali olabye nga amuyise nga bali betwalabanga ku mulembe gw'Abolusimbi nti bakyadde wa Kabaka bakyadde wa Kabaka ani gwe wali olabye mbu Kabaka kati bakyadde baminisita tebikyaliyo lwa nsonga bonna boolabye balonda lisiti eva mu State House Kaye ekyamalako enviri naye otegedde benjogera okutegeera Kaye ekyamalako enviri kiki yangwa tugende wapuku nali ntudde wa ng'afuna ddiiru ani yakonekitinga nga ngambo yatusanga wantu nina ekibiina kyenkwagala nakyo ekyamazina namaganda biki culture dances ngamba tulinayo okuggulawo restaurant jangu otuyambe oleeta abazinyi b'amazina amanya amaganda nti bamanyi okuyimba ennyimba za Buganda nti ye tuggulawo restaurant nti oyagala mmeka ng'asalaka ssente ng'ankubira abaana nti entambula weeri munagifuna nti mututere mu mafuta tulemu amafuta nafo abazinyo bawe sente bweziti nabakwengo natu yosente nabayimbi bweziti nabawa ngona ku lutuuka mbuza restaurant edidida ku Lubiri geti y'Olubiri oludaba maaso kati ebimuli we bidyawe tambula ngodde no ngagenda nga wali poster tambule nga zaali Olubiri njaba ebimuli katulabe university weeri yekima okunyumba ya Katikkiro kati wetunudde wenyini ku Lubiri kati nga tonatuuka ku gate eri gye bayingiriramu ng'ogenda ku ssomero ly'omu Lubiri munda ne makkati awo ku bimuli waliwo restaurant bagiyita batya culture simanya biki eri awo baatema ekisenge ky'Olubiri ku gate y'Olubiri oyingira kati obuuka bigende nga 8 baatema ekisenge ky'Olubiri bwekiti ne bawagikamu restaurant mwetwagenda restaurant baggulawo kati nga Baganda bakoze eki noza restaurant ndoza banajja ku Lubiri okulambula balyenga wano ki mmere nga tukubangoma omusajja ngamba kyongera mama kwaji baloganye 12 obudde bweddeko kama fete banajja biki ne Lukyamuzi yaliwo Ken Lukyamuzi n'abalala abakama afe ne bajja tebawa speech n'abakama afe bamanyi ba Ethiopia bananyini restaurant nanzo omusajja bayina ngamba tewabadde Muganda alina ssente kukola kino embuuza waliwo Omuganda ayinza okugenda Ethiopia n'ateeka obubiri bwa Kabaka kubiri bwa Kabaka n'akwata toyi n'agiteeka kati Emmanuel baatema kisenge ne bayingiza mu restaurant bwe bati ne bagikakaati kaawo nanga nti bakoze Kiwalabye Male partnership Kiwalabye Male ayina amaanyi awo togamayina gamanya muvenako nengamba Lubiri wa Kabaka nenga amanya amanyi jangajja State House muvenako era obanga omanyira abantu b'Emmengo oyo omusajja mutte bangamba gweno omusajja yatwala yanga mutte weewunyiza no restaurant nti weeri enda myaka mitono jalaba Ostabex kati bwekankuleeta mu guest house mpuliriza omuntu yenna ayagaliza Buganda emirembe n'ajagala waliwo kye bayita nti sell and destroy tunda webe biganya okutundibwa byonone nti Olubiri mwagana okuteekamu essaawa nti ye kati mutandika okuleeta mu Ethiopia mumenye mukole mwagenda nga mutukaze paka nga abantu banyumira kyenkunyonyodde kakati gwe Kabaka nga w'omulaba
naye ate n'ekirala gwe kankubulira kano kaliwako omuntu mpuliriza omanyi omuntu wawona okufa abeeramu n'ekikangawa biini gwe tumanyi kye bayita kujjanjaba obutwa ojjukira ekifaananyi kabaka we yatuuka e Germany omusajja yafukamira ku kisaawe nga azze Mukibii kabaka ng'atambula bwati kati waliwo shock waliwo entiisa ekugwako ng'olabira amanyi abazungu bazibu muzungu agamba obutwa buno bwe bakkubye togenda susa myaka eki weetegeke ate abazungu bo bakigamba oba tugenda corporation nene naye tutuukira wano ng'obutwa bukyaganye kuba butambula bwetu butuuse mu boni maalo ebyo bibi kitegeeza ng'olamba naye banga olamalamako nga wetujjanjaba ekitegeeza bakutadde mu state of shock yono kabaka abadde akyasinza okuwangaala ku Namulondo naye enkomerero ye kumbe emyaka egisinga gy'awangadde nga baamuwamba dda kyova olaba nze nkugambye kati Abbe Mukibii yandibadde ajja ku CBS n'atugamba nze bugaye nze mpa busulu nze bankolako akantu gwe nali nkoze kati olese Buganda Land Board nze we nali mu bintu bya hamu nalaba amawano Buganda Land Board kota yaabo we bati abasalawo board si Baganda nga nagikulembera Musoga naye abaddiriddeawo abalina obuyinza tebabangako baso kale Omusoga nayogerako olulimi oluga wabayogera Olusoga otegeera half wet nga teberanko nga ne beboogera teri Muganda asobola bitegeera wa Musoga ekibuuzo njagala ompeeyo ekintu ky'omuwendo ekiri mu Ankole nga kirimu Muganda oba njagala tugende e Busoga baŋŋambe nti Omunyankole ye oba kyabazinga simanyi bintu byabwe kagamba because Buganda Land Board is the custodian of the land of the kingdom of Buganda kyova olaba kati gwe kankunnyonnyole sandi kigambye naye kankigambe n'abatula bano kati bakimanyi kubanga nze waliyo omukungu waliyo omuntu muve nako nze bankwasa omuntu wa bangamba kino bw'ofunangamu ekikusumbwa this one mukulu nnyo head of protocol wa Kabaka kwafa obwakabaka muganda wange lumu ndivaayo okwogera kati uli akanakano abantu tebamanyi nti obwakabaka kibaita Kabaka Foundation kyanjawulo nnyo n'obwakabaka Kabaka Kingdom omanyi twagenda okunoonyerezanga n'emmotoka zino zibawa abakulu b'amasaza nga zirina we ziva naye ulya kino okitegeere Kabaka Foundation kyanjawulo ekyo kitongole ku mirimu egitukanya ali Mmengo Kabaka Foundation Kabaka yasalawo n'alaba nga wali ekintu kyatabuka naleeta Kabaka Foundation n'emirimu gyayo gyetongodde nze mbadde mu activity za Kabaka Foundation n'enfaananyi Facebook yange nga tutambula ne wasajja misaayi kebera bitya Kabaka Foundation ne wano bagenda gigula wano e Canada uli akana akantu ekibuuzo golowooza Kabaka lwaki aleeta nti waba ayagala okukola emirimu gye direct giyita mu Kabaka Foundation Kaye kino kankigambe nga sinnafa bisigale ku YouTube ne bagiggala kyekugamba nebe twogera birina kye bigasa nnyo Kaye kino kankigambe nga sinnafa anti baatugamba bw'oyogera bajja neyo gyo bajja kukottira aisulu ffe tulina emyaka mitono kubanga ab'omugaso bafa mangu mu kuddaabiriza emmotoka ya Kabaka gye baamuliza Rolls Royce nali nsula ku Lungujja ku nnyumba za Kajubi ng'ewa Katabira otuuka mu kibumbiro ka kolansi we kagenda ku nnyumba we nali nsula nga nzannyira Ludo ewa jjajja Wagaba nga Okenzo we yakulira wano wajjajja Mata wano wa Wagaba ng'omupiira ngulabira Wagaba ewaka emmanju wa Filimani emmoloka ya Rolls Royce bagiddabirizanga mu kikomera kya Filimani nga bagigezesa kiro mbadde mmanyi ogenda kunnimba ng'omukulu tajja wa Filimani Katikkiro ajja wa Opu Mukasa buli lwaggulo n'ayingira ne bapaakinga emmotoka baatomerako n'owa booda
kubanga zajja teziri matala ziri matala olweggulo batomerako wa boda neziparkinga nga wa hope mukasa tuzanyira ludo wa hope mukasa tulya gwa chimbowa nga ffe tuzanyira mabjwa awerungu jamanyiwo ngemono kebeze seba kiro ne batugale moto katwalibwa bweru kukolebwa na wawunga na wunga kati buli akankugambe ng'omwana yaweebwa olukusa omuntu yenna ayita ku kikomera okulingizayo akubwe essasi omusirikale wewa filimani akubwe essasi nava ku nsi wali ne bagamba nti emmotoka bagijje Bulaaya bagikoledde ne bagizaayo Bulaaya naye nga bagikolera awo kati buli akano kankugambe ekibuuzo mbuli olunaku lwali olabye Kabaka nga atudde mu mmotoka eyo naera byetweyogeza mbo baali bamuwaddemu nedyupu bwekero ŋŋambe mbuulira n'agamba kati njitongozaino kanvugemu banvugemu kiki kyekugambye oba wayita ku lugwanyu tugezesa kati basobola okuteeka mu motoka kumbe wansi bataddewo kabumu oba nga waliwo akatwa ak'amaanyi ku mutto nga onootulwa bwoti kagenda kufumuuka bwekati kakuyingire gwe kati kankule Kabaka yaddeyo dda kuzira emmotoka ezaamuweebwa baba mulwana neya Black eyo yaleetebwa Central Government Jews tagivuganga ne Kaye okimanyi kyokkuba Obuganda obuteeka kutaka kigendere nti abasajja abaali ab'amaanyi kati gwe nkunnyonnyodde kyova olaba abantu be mugamba nkubuulya bbiini nti oyo wa kitiibwa temutukwatako ab'ekitiibwa kati gwe mpuliriza Mpuuga kantandike kuba programu egenda kwanvua kantandika ku Mpuuga bino mukitege Katonda wemba nnimba nzijewo ebya Mpuuga lumu twalina ebbajjo ne mugamba bajjo information ono nanga omugjeewo Kaye oyasama ebintu ku radio ebintu ebyo bya Mpuuga onobyogera abantu bagenda kukyawa bwe nana lumbuye nga bitandise nenga waye kambirekere lumbuye omuganda yaŋŋamba bajjo gwenyogerako mulamu wuyo Kaye bagenda kukyawa information bajjo yali alabye tugamba badde abasajja bajja kutta biki no ono omusajja Mpuuga ebyaddala lwakwa naye kankyogere ebyaddala abadde afuna ssente kuva ewa Museveni for years kati wulira njagala ompeyo program ku CBS oba ku BBS ng'erwanira ettaka lya Buganda n'amasaza agabadde tusegedde nti no tebiriiyo wadde okusomesa wadde okugamba bannange tubadde tusaba tebiriiyo olulimi Oluganda lwe basomesa baluwanga eddakiika 3 akubanga oyo sali oyo omulaba bamita Saline Kayuwa Sali Damasias mwana we waffe Jeza Emawundwe takkirizigana Katikkiro baabawe eddakiika boogera ebyo Luganda bazikubiramu obulangi ku ddakiika kati ekibuuzo ekiro ate nga bantu beebase anti boosaba okuyigiriza Oluganda bubaganda nnyo sooka olinde mmalenzi otereeza akantu kajje mujja n'omuliro guvuddeko tugire wano nze wali guweddeko n'envaako kakati katugende ku gundi entofaayo mbadde nkugamba kakati tutudde ku Mpuuga bannaye kambabuulire tetujja kwogera ku ziri ssente endala katwogere ku kino kyokka bwe kiti waliwo omanyi omuntu omubbi n'atabbisa magezi Mpuuga yali tasuubira nti kirivaayo Museveni mukazi mukadde omanyi bini wali oyagala omusakazi omukadde lumu ali kuswaza mu bantu ayagala omukisingire mu bantu so ate basudde yagamba mukene amulire eyo badde nalya ku nnyama ensiike sebusa n'akola megisi mukene w'ennaku zino takyayagala mumulira mabbali ajja akuwunyako akisinga bwati yanuuka kakati Mpuuga tugenda kujjayo biri byonna ebyessente bingi nze kugaidda tamayini omanyi yavumya abantu nali ngagamba Bobwe nti nali mugagga nga ndi ku ssomero naye ate Bobwe obugagga bwe abantu babulabe olina ekintu kyoyogedde wakibuuse
nti mpayo essomero ly'Obwakabaka eritendeka ebyobufuzi. Mpayo essomero nti bannange mulabanga omuntu ava mu ssomero lino aba mukungu wa Kabaka abaterekedde ebyobufuzi era tuba tumutendese naye ekyewunyisa buli awolereza Mpuuga okuva emmenga aliko question mark. Pokino nze sina buzibu ne Katikkiro naye Dani Mulika agenda n'ayogera kino kakyogere yagamba naye mulaba ekizimbe ekyo twakibalira biliyoni ezi n'ebiwandiiko bibino ne mu mwaka gumu abaakikola kyamalawo 10 na mmeka kukuba langi ekizimbe bateekamu langi gwe omanyi bayita biliyoni 2 nejjukira nokikuba langi waliwo kampuni ezaleeta langi Dani Mulika baamukyawo ab'ebitiibwa Emmengo mbadde nsaba eruzireyo olaba n'ekigo waliyo abaana bakyasibiddwa ku mulembe guli Kabaka ng'agenda e Kayunga. Naye tuna olowooza puroguramu eno eya tujja baddira tubaddire ebudde buyize eno eye kumakya tubaddire eno Masaka tubaddire Masaka leero twogedde okwabe Mukibii n'Empuuga we ne Pokino simaze tujja mugatta mu Masaka mbannyonnyola abantu amanya ga Pokino tunyoye Pokino yaliwo nono Pokino aliwo kati zetandise mwe bwolabanga omuntu alonoote okwawula nti twawule Pokino ne Pokino ono Pokino ono aliwo Pokino waziza bafana kati kankubule ono ye Pokino akyasoose okuba omwavu kuba Pokino be baali balonze kati oyo omusajja ayimiriddewo bantu booli naye nalabye nti Mwai Museveni yali yazimba gavumenti endala kati kankubuulira ekintu kimu njagala gwe oba yogera naye nkubuulira kati ebya Buganda ebintu nze ebiri byontompakanyanga ebintu by'eddiini n'ebya Buganda awo njyawo mpola Pokino mpozi nga toyagala musima Mpuuga nze nkunyonyodde essomero teririiyo era omuntu yenna okufuuka omukungu weekolamu omulimu Kabaka n'agamba kati olimu akoze bulungi gwe ne weesuula wekka okitegedde ekintu ekyo kampunzike ne kano ngenda kuwa vidiyo nga Mpuuga gomuyita ow'ekitiibwa baali bamukutteko ne muka omusajja najja ne yeegaana n'agamba abasajja bonna nedda kati bakwata muka omusajja ne baireyo bbini okimanyi bakwata muka omusajja ne Wisdom kikola mawulire kubanga ezo levo twazivaamu kati olwo Mpuuga omanyi Mpuuga yeewakanya omusajja yali akulembera poliisi w'ebiseera n'agamba nti bannaye omusajja alimba eyamukubye amasasi bamusanze n'omukazi muka omusajja aye ng'oli w'amagye era kiri abufuzi omusajja ewe amala okyogera kuba Mpuuga baali bamala dda Museveni muwandiisa bamuga toddamu kyogera naye nga interview yagimaze kati tugende enfula Mpuuga gwe twogerako Mpuuga yasirise kati ataabe Mukibii kyemugamba tukumanyi nti awo wooli tofunyeewo kimala nereka obwavu buleme kwogeza kati no ngenda kyogera nali ndabye Kabe Mukibii avuga kibensi ekikadde ng'emmotoka emusiseeko emmotoka yange neeteekamu omuntu eyakwata akadomola ogenda omuleeta amafuta ga mitwalo egi n'enkwatibwa ennaku ogugezaako naye nga programs manager wa CBS kati abantu abamu mubalaba balina amanya naye nga kati Bwino tomanyi bantu bakwewa kati Bwino tubadde twogera ku baana b'abakungu abali wano mukaweefube okukendeza n'okumalawo ebikola eby'okuvoola oba okutyoboola eddembe ly'omuntu omulala olinga yeeyambisa omutimbagano. The Amara Girls Initiative bateeseteese olukuŋŋaana olugenda okubeerawo buli mwaka olwa Annual International Conference on Internet Harassment and Bullying 2024 nga lugenda kubeera wansi w'omulamu ogugamba nti Cyber Stalking, Gender and Computer Ethics n'ekigendererwa eky'okuteeka ekkomo ku bikolwa bino. Olukuŋŋaana luno lugenda kubeera okuva ng'ennaku z'omwezi 11 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi 2024 awo ku Woodbine Banquet and Convention Hall 30 Vice Regent Boulevard, Toronto, Ontario. Osobola okuddukirira enteekateeka eno nga weefunira alibad ticket ku $350 zokka ez'e Canada. Abakiise okuva ebweru zijja kuba $450 eza Canada. Olwo ate abanjagadde okufuna emidaala n'okwolesa zijja kuba $850 sako ne $200 ery'abatuuze b'e Canada. Okumanya ebisingawo tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.theamaragirls.org ne ku email info@
theamaragirls.org oba okube ku +1 647 nabo abanoonya shelter naye omanyi oba Kampala obuulowooza bali bulungi nnyo kati abasajja betwatyanga nga babbe Mukibii kumbe obulaza balina amatesi kati Senkubuge yandibadde akola ne full figure kati oli mwannyinaze tomuyisaamu gaali yagamba yeddira ngeye anti kakati mwannyoko akabwa ka full figure kasinza abe Mukibii amagezi kubanga akabwa ka full figure kanywa yogurt ogenze bannange abaga conference mukatene kyetwaze kuvoola ssebo akabwa ka full figure waliwo omwana omuyangamba abe Mukibii fo kyokulwanya ettaka lya Buganda waliwo omwana actually okimanyi nti yegundi ye manager yalinga manager wa Delta abe Mukibii ne Delta tegenda maaso anti oyatuukawo yatuzaawo tiirye mbonno bagamba mbonna buli muntu akimanyi kati ate okubanga bintu bivuddeko nze ngenda kati kankubuulire togendayo naye mbu bagenda obuuze munooja wona lipstick manyaho mbw ate bwotuuka obanjaku wano ayi bw'ogaana yalina omuti kaloba waliga mu musajja oyo mulogo simulabangana totoga